Abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti esiga eddamuzi bannabyabufuzi wamu n'abooluganda n'emikwano bagenze mu bungi ku kkanisa ya All Saints e Nakasero okusabira omwoyo gw'omugenzi Professor George Kanyeihamba. Okusaba kukulembeddwamu Ssaabalavbizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo era akuutidde abantu okudda eri Katonda kubanga ye mulamuzi wa kkooti ensukkulumu mu ggulu atasobola kugulirirwa na nguzi. I want to draw your attention to God, who is the supreme God, the judge of all judges, the judge of the Supreme Court of heaven, where all of us will have to go and stand before him, and each person will be judged according to what he did. Asimye Professor Kanyeihamba olw'okuba nti omu ku bassettofaali mu kuzimba lutiko eya St. Lugala mu Kigezi era nti abadde kyakulabirako eri abalamuzi bangi ne bannamateeka. And we want to appreciate him for the great work he has done. And he has done a lot to defend human rights. Namwandu Susan Kanyeihamba ku lwa famire asimye President Museveni olw'okubakubagiza. Let me express our gratitude to the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, for his generosity and his presence at our residence. Era asimye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okujjukira bba n'abaweereza obubaka mu bbaluwa obubasaasira. Also His Majesty the Kabaka of Uganda, hamwe n'owetinisa munonga kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II, Ronald Muwenda Mutebi owakabiri, for his gracious letter of condolence. Asimye ekitongole ekiramuzi Sheyi Lubega abadde mukwano gw'effanfe eyali Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugonda, Dr. Ben Mbonye wamu n'eddwaliro ly'e Nakasero omugenzi gy'abadde ajjanjabibwa. We value your friendship, nitusiima obunywani bwanyu, care and concern for him in his lifetime, okufayo n'obuleberezi bwanyu hamagara ge goona agabye nago, and for your care and kindness to us as a family. Muwala we Sarah Kanyeihamba ayogedde ku lw'abaana n'ategeeza nti bagenda kugoberera omukululo kitaabwe gwalese. Tuli abantu and we can give in to our baser animal instincts. Turageza okukola nke kitulabaasa nk'abantu. What Dad taught me taata ekiyanjegesize is that even from humble beginnings, nti n'okuruga hale ekyo ekike munonga, you can reach for ebyo ebitulabaasa kuhika n'obaasa kuhika and achieve the best in life, okafuna ekirasingayo mu byona mu bwomeezi bwawe, as long as you are honest about your feelings. Ssaabalamuzi Alfonso Ow'enyiddolo Professor Kanyeihamba ng'omuntu eyali teyeerya ntama era ng'ayogera ekimuli ku mutima ate nga si mutiitiizi. As an elder, he had a role, and that's where he did very well. He really did very well as an elder. We all know he spoke his mind, was quite candid. Is that Kanyeihamba spoke from conviction, and he spoke substance. Onera Amutendereza olw'okuba omusaale mu kugonjoola ensonga z'ettaka. President Museveni akiikiridwa minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi era asomye obubaka bw'amutisa obukubagiza ng'awaddeyo amabugo ng'abukadde 10. We are not only mourning the death of Professor Kanyeihamba, but we are also celebrating his great legacy, which must be carried forward by his children, grandchildren, and his former students and admirers. But the President has also given me a personal contribution of 10 million shillings. Mu balala abatendereza Professor Kanyeihamba kwe kubadde mukwano gwe Miriam Matembe n'akiikirira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Joe Osennyonyi. Kanyeihamba sigwa n'obugagga bwina naye tetumujjukira ku bintu by'alina, teri n'akyogerako naye ebintu by'akoze ligase y'omu kwabo ne bwe yava mu gavumenti ng'atambula n'omutwe gwe guli waggulu nnyo
kuba tewali muntu n'omu nga ayinza okumulumiriza nti ono yabba ssente z'omuwa omusolo. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.